eggwanga lyatomeddwa amawulire amabi genjagala twogereko katono tusabire famire. Omwami Sudhir Ruparelia taata w'omwana kati omugenzi Rajiv Ruparelia omwana omuto emyaka 35 kati abadde general manager wa Ruparelia Group of Companies nga taata we alabika atandise obijjamu enta omwana atambuza ebintu. Omwana yafudde accident. Kyankubye wala buli muntu amawulire gamukubye wala. Buli muntu amawulire gamukubye wala. Ffenna tulina ebitusomooza, ffenna tunoonya Katonda abiyingiremu. Ebiseera ebisinga bw'obanga olina ebikusomooza ate totabukira nnyo Katonda kubanga amanyi nti ebyo bijja kuggwa ojja bisobola. Waliyo kyotasobola kusitula, waliyo kyotasobola kusitula, era kyemanyi nti n'oyo ate abeera akituukiddwako Katonda aba amaze omuwa amaanyi aganaakisitula. So tusaba Katonda atuweere omwami Sudhir Ruparelia ne famire ye amaanyi agasitula ekintu ekyenkana awo bakiyitemu, obulamu butambule ku nsi tuli bagenyi. Katonda abawa amaanyi. Muyimuse emikono tusabire famire ya Sudhir. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna. Tuyimuse emikono okuteeka famire ya Sudhir Ruparelia mu maaso go olw'ekyo kye yagguddeko olw'okufiirwa omulenzi omuto, entrepreneur, businessman, agondera bazadde be, abadde addukanya emirimu gya companies zonna okuba nti wamujjuludde mu kaseera bwe kati ku myaka 35 gyokka. Famire gisiba amaanyi esobole okukiyitamu. Mukyala wa Rajiv tumimusa mu maaso go Mukama, n'abaana ba Rajiv tubayimusa mu maaso go, n'emikwano gye babadde abeera nabo n'abakozi babadde akola nabo tubayimusa mu maaso go. Bibaawo buli muntu tanaba kukkiriza butuufu bwakyo, naye ng'ekituufu kiri nti ekyo kyekyabaddewo. Osigala oli Katonda, fuga mu famire ento omulenzi gye yalese, ate ofuge ne mu famire enkulu ezaala omulenzi. Tusabye bwe tutyo Mukama tulabe nga bagenda maaso n'okubeera abalamu, era tusabira taata Sudhir Ruparelia okontaininga pressures ze n'obulamu bwe bwonna, yeyongera okubeera omulamu kuba kati yayimiriddewo okulwa emirimu egyo. Famire ezo ziwadde bannayuganda bangi emirimu. Omwana omuto abadde akikuttemu ng'omaze okumutwala ate tekyetaagisa n'omukadde aveewo. Tumusabidde Mukama omwongere emyaka ate bongere okuteekateeka abalala abanaatambuza famire ne bizinesi. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye. Amiina.